tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamusako na josinziro okutulabira awo gwali ku There is Still Hope. There is Still Hope 2 teach testimony n'emikutu emirala. Kama tukwebaza olw'amakyama alungi okuliza ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo mutukuvu jatulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala nange nkulamusako gwe nawe neyeekumira ku There is Still Hope okola ky'amanyi nnyo okuba ng'ate otugoberera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Eno video oyinza obutajagala si ya bonna obulayo abo abalinako okubikkulirwa. Ekyadde mu ggwanga erya Tanzania kyagenze mu byafaayo bya Tanzania. Kituufu. Kwanza bujanzaalibwa oba Tanzania bukyayifunamu enunula tebeerangako na mbeera eyo. Tanzania eribadde eggwanga erimu eriri peaceful mu East Africa n'okwetoloola ensi yonna. Bwekiri osegedde adde nagwe njogera n'angamba kimanyi oyinza otambula n'omalako omwaka nga tusanze Kadama mu Tanzania. Nga wa Tanzania oba mu nsi endala? Nga mu Tanzania ali mu nsi endala wa Kadama nti wagenze kuba kyeyo. Awe ensi yawe ebadde so peaceful ate ne gavumenti ezivuddeko nga zifaayo nnyo. Kakati wano mu ggwanga Uganda abasumba bategese okusaba okwanjawulo. Bategese basaba nnaku 14 10 21 bwekiri basabira ki mu Uganda bwekyabadde mu ggwanga erya Tanzania kireme kulabikako mu ggwanga erya Uganda. Nze njawukana nammwe oleero oli wanjawulo. nkugamba nti omuyaga obadde Tanzania genda yitako eyuggi tuyiteko ne Kenya 2027 mugenda kuyita ugenda kuntako mu Uganda mukuntako ne mu Kenya. Bwekiri sinti Katonda tatwagala sinti Katonda otusaba tawulira tekigenda sookera kufa. Abaana ba Isirayiri yabawangayo mu mikono gy'abalabe baabwe nga batulugunya ne baddamu amagezi nga bamwerabidde. Osegedde bwekiri lino eggwanga Uganda abalikulira aba abagamba abakulira enzikiriza. Osegedde nkitegeera eggwanga baaliryamu Dolokwe. Ate ajja kubuuza twaliryamu tutya kubanga ekkanisa erina okuba nga erungamya abakulembeze. Ekyo kyo bwekiri. Osegedde naye ebiro bino bye tulimu nti ekkanisa ate eri mu mukwano eri mu buliri neberina okulungamya. Kakati bebalina okulungamya ate bali mu kulungamya ekkanisa. N'ekyokubiri ku byoto ebiri mu ggwanga lino nga n'abamu ku basumba babimanyi naye nga basirise babisirikidde nga byamaanyi ddala naye nga bakozesi basirise tebaagala kumanya. Moses bwe yali e Misiri olira bulungi nnyo nga Mukama byamukozesa anunula abaana ba Isirayiri yasooka omukola kyali kimu kumwawula ku famire ya Falaawo. Yamujja ku famire ya Falaawo yali talina ngeri gy'ayimirira mu maaso ga Falaawo n'amugamba abaana ba Isirayiri bagende nga Falaawo yamuliisa Falaawo yamusuza Falaawo yamukuziza. Awo kiba kizibu. Osegedde yasooka n'amukutula ku Falaawo. Moses n'abeera independent nga talina oba agenda kukola ki. Osegedde n'amugyamu olufalaawo lwonna emyaka 4 yagenda okujja nga ye Moses omutuufu ng'avuddemu empisa z'Abamisiri eyatendekeddwa Katonda. Kati mu Uganda abasumba ne prayer ziraita prayer breakfast kulya kubawa mabaasa kuddayo waka. Ate kati waliyo ekirala ekyokukola teri kibyo. Let me tell you tosobola kusobera ggwanga ng'oli one sided ng'oli ku side emu. You must have independent mind n'okabirira Mukama okula eggwanga. Bwekiri naye ate bali one sided ate mu be bali tukulembera mutusabire ki tusabire eggwanga basabira muntu wa ggwanga.
so bakomereza bebaza mukama na kuita mkumi let me tell you bana abakulembeze betulina basowuliriza ekyo kituufu ate kanisa ine eddoboozi eddene ery'amaanyi kati Tanzania engeri gyebadde basabamu engeri gye bali kusabamu byakyuseemu kati saawa eno ebintu byakyuse saawa eno omuntu asaba essaala ng'eva ku mutima ngeri genuine yanamaddala kakati ebiseera ebiro bigenda tuuka weevu ya Tanzania egenda yitirako wano ekyo kyo mateeka kati weevu weyitirako wano togenda kufuna muntu agenda kugaba musabire eggwanga kugenda lisabira ku mpaka kwegamba kigenda kunkakatako nga nzo kasi n'olaba weevu byekoze ekyokubiri togenda alina muntu kuwa prayer points nti ate kati ojja zeerabira gwe kennyini ojja kulaba ekyokukola ekyokusatu togenda kulinda muntu okugamba saawa eziti saabako saawa eziti saaba wenenye ku lw'eggwanga ku lw'ebyoto ebiri mu saawa zino kati babiraba wenenye ku lwa innocent blood saawa zino tebakola ki weevu enaayitawo ogenda kugguka amaaso gagenda kuzibuka saawa zino omuntu naagala tusabire eggwanga oyinza okusaako olunaku olwo n'okimulekera y'amanyi mukama we yakimuwadde naye no weevu egenda kuggula buli muntu okutegeera n'oyo abadde abya omugate wa Faraawo okitegeera gujja mulakira kakati onoowulira n'abadde tamanyi kusaba agenda yiga ekyo kyetwagala so this is not a punishment si kibonerezo Katonda ayagala tubikuka amaaso at individual level tuve kubanga tutuna nti bali bebagenda omutugambira Bibuli kyagamba mbu bajja bava mirembe nga teriishi kati batugamba abisa Mukama yatulaze obwengula buli kiriya era kakati Katonda yakooye ebyo ebyomwogerera byatagambye oba byatayogedde n'okuwuddisa abantu bantu ne bategeka nti kusabira nsi naye ogenda okulaba esaala gyegenda abitege naye kulamaakwera ali gwe gundi eruyi n'omusaba Mukama ayongere omukuuma naye basaba bagongere sonse kuninga esaala egize gyokoma esaala ogiweta basanga bawongera batoopa sobola nogamba His Excellency Mukama atugamba ebintu byasoba ebintu biveemu Mukama si musanyufu kubigenda mu maaso maziga nga mangi ani asobola bimirira akala olaba His Excellency singa kale nga weoyagadde oba osobola His Excellency kankubuulire Mukama yakutuwa nga kirabo actually wootalire neggwanga simanyina Mukama yatukuwanga ki nga kirabo era n'ovaawo ffe tetumanyi yana naatubeererawo bannange tetumanya twongere okusabira bukuumi buwangaazi otuwadde emirembe neddala ffe abalokole otuwadde eddembe ly'okusaba tusaba ani alinga ggwe okitegeera amanyi Mukama kakati iffe n'abantu betukulembera ffe tusiimye bongerwa eitasiima ebulaagiwa ffe tusiimye wangaala His Excellency era ffe tiki yokka tulaba bwekyalina ki amaanyi vision abantu tulaba enguudo zikoze nnyo amalwaliro buli kimu eggwanga lino walisanga bubi nnyo lyalimu entalo naye kati ngava mu overnight saawa 10 n'atambula naiteekamuota nadde waka neyeebaka odi talina kyakulya naye era atambula okitegedde omuntu abeere nga mulamu namere yokka oba n'ekigambo ekiva mu ffe kati ffe ng'abakulira abalokole mpulira tugamba bambi wovaawo oba otukoze bubi nnyo awo baasa ne bongera okola ki okupakira yongerako naye amazima alimba naye akimanyi nga n'abantu basumba bali bubi nnyo atukana basaba 10 nga teziriiwo
sente tebaagala niti okola business omwaka ne gugwako ng'okoledde URA musolo gy'oli mu kubonaabonera kati ekkanisa nga yetabaaza mpulira mu ggwanga lino yasooka ozikira baagizikiza yazikira dda kati ekkanisa muzibe awedde emirimu eriwo eti yene ekwatayo eti ku bisenge temanyi nagyekolaki gyeraga kakati sino Katonda ali kikola for the good of the church buli omu agguka amansi at a personal level. Ati kati omuntu agenda kubuuza nti kitegeeza zino essaala ze tuli okusaba tuli kubonaabona besibyegattamu naawe tusabire bireme kuyiwa musaayi eriwa bireme kuyiwa musaayi eriwa emirembe wegiri olimo nga nti teriwa ate kati gulabako omusaayi guyikawo bagenda kuyita nti jangu obulabe kankubulire ekintu kibagamba okuyiwa omusaayi sikwokwata omuntu n'omutulimbula n'omujjako wenzijja nenkukola ekintu nenkukaabya amaziga okitegedde n'oleka famire ng'ebonaabona naye nga sikusse direct naye nga nkukoza ekintu ekigenda okuwaliriza gumanyi ojje ne mu budde sobola okuyiwa omusaayi. Kati kife kyetumanyi abantu bannange bafudde bantu babakubye nnyo amasasi kakati omanyi abantu abafa stress abo bangi n'okusengayo bwembe bimugako ebyamasasi abo bangi beetuze omanyi abantu abafa stress beetuze bayitirivu omanyi abantu ebirwadde byebafuna padde olwa stress bingi kakati ekyadde Tanzania zanini session nti Tanzania egenda tandika kubeerawo etyo mu dduka kati kyabadde tekibangawo kati ekyoto kyamaze okukumibwa lipoota ezimu okuva mu nsonda ezimu zesigika zigamba abantu nga 700 bagenze ebintu ebyayononeddwa etizeti biyitirivu kati ate eggwanga ligenda kwewola sitaani waakyo ligenda kwewola yaaba ayongera bateeka mu fikisi batereeze bye bayonoonye ate no biyitirivu bingi billions of money zagenze naye kati kankubula essaawa zino osanga omutanzania omulokole engeri gyabadde asabamu before neleero akatabanguko ako n'essaawa zino there's a great difference enjawulo nnene era omulabula n'ogamba ha bambi saala emanyi nga eyakaana kwegamba yakusinda businda everi munda nekasayina mukama wabeera emirembe saaza mugaffe tuli mu kwebaza bwebaza mukama yebale kama tukwebaza tukwebaza kiro tugakiyitamu tukwebaza actually wagako emirembe tujjabaawo kale after let me tell you after every struggle there is peace. Yes, kyo kituufu. After Jesus' struggle victory nejja there is peace eddembe lyolina lino lyava mu struggle ya Kristo bwe kiri kati 1996 after struggle ya President Museveni ne banne okujjako oba yali ani peace yajja emirembe jajja kitegedde kati buli struggle togamba nti struggle egenda beerawo paka at the end of every struggle there is peace kitegedde naye tusabire eggwanga tusabire bakulembeze mukama oba bafuneko okutegeera okutonotono so abakulembeze naddala abenzikiriza they do what they are supposed to do. Amagezi ganajjegatanga bwe kaseera bagabika bajja kujja era yabaganya nyongeremu bajja kujja gwe tofaayo ate nampaka bajja kujja naye
cause oba ekireta ebyo byonna agooto agali mu ggwanga lino gayitirivu nga n'abakulu mu gavumenti bagamanyi nga n'ekkanisa egamanyi naye nga tugamasaaginga nga nyegenyege. That is a big altar. Kati bali mu kusimba branch wanijinya balekawo kati no main songa kati bagenze sayezi z'ekayunga nabo bagenda kuteekawo ekyoto bagenda tandika nga batambuza kakala nekinyiza nti abasumba boogera ku nyegenyege nga bulako nnaku bbiri tusabe biveewo ate abanyegenyege bajja ebulamu myezi 3 okubanga event ebeerawo ekyo ne bakolawo rituals bajja 3 months before mumugenda ne bawamba mugera just hours nyegenyege atandike emwekalakasa lere kati omulabe yatusinga strategy nga bulungi strategy hatusinga okubala ebibalo biyitirivu kale naffe batusirwaza mupasa abatavuddeeyo nagala naye ogwotuganyegenyege tugukubeko namwe temunga mwebaka namusirika era pasita yalaba mu mwoyo naye babulire nibeyala mukama alina omulaga nyamwewako amafuta kale n'abakungu abalina obuyinza basobola stopping ogwo ogwoto ate bwe bagupromotinga era nyegenyege akusibya okumwogerako akusibya ddala akusibya bulungi nnyo kubagamba that is a tourist attraction bantu bafayinga from different countries bajja n'ezidoola abantu bagala ne basiika emmeri ne bakola ki ebyobulambuzi bino by'omu ggwanga n'abantu bakifunamu sitaani wati wakola akujjako ekyomuwendo ate ekyomuwendo tekitera kulabika n'amaaso kiba kyamunda akujjako ekyo n'akolaga buno obwo obusente bwe baleka wano ne damage gye baleka wano egenda otwala abeegayirizi bayingire bisibo na bisiibo damage egenda okunyiika eggwanga akofe tuli kulaba buto attractions obujja afe twebaza Katonda abasumba bayimirirawo ku kasawe ne bagoba nyegenyege tesala teyali awo ku kasaawo akadaniro kwisala n'enyoka ensonga ani akulembedde nsumba omumanyi ani aposo ki aposo Grace nange nyegenyege agoba nyegenyege Katonda nyegenyege agoba nyegenyege badde manyi alina kankubulire bwoba tomanyi trick z'omulabe there is a way of promoting something by talking negative about it. Sure. Ekintu osobola okukyogerako obubi naye ng'okipromoti ate ntya kale wuliriza waliwo surprise omwogezi tugeze wa gavumenti wavayo n'agamba omwaka ogujja wulira 2026 nti mu 2026 ffe nga gavumenti tusazeewo tugyewo omusolo weguti oba omunene yenna mu gavumenti oba omuntu yenna najja n'akyogera nano nze mbabuulireko omwaka ogujja kino kiyinza obutabaawo omwaka ogujja nekijja nekitabaawo nga mumuwaana nti alaba buziba ate alaba wala ki ali mu kintu kyennyini amanyi ekigenda mu maaso ali mu system ababbira bibuuzo abasirwaza kituuke okubeerawo mugulumize mumutendereze nga kudyo nkalaba ngalaba kati okagaza amagezi gazze bamulaba amagezi gazze kankwekeza pendala etsebo sitaani tugeze oba mu kyalo oli najja sitaani namwogererako nti ate basimbye bano eddagala mugende musimewo nga mugamusima nga mulisangawo amugamba ni bannaye webale nnyo jjajja webale tubulira mazima ani alisimbawo entira jjajja mwennyini oyo
yalisimba omuntu ani yamutuma oba ani yamukozesa nini yamugambye kakati yababulidde kipya kyo kirya kutuzanyira ku bwongo aba aligula trustee yamayinga trustee nti olulala lwanajja n'abatomeza tebyayogera bituufu kaba kakodyo kabamu tuzimazima bwetu teri fact iba just fact jasabise truth kati yajja kama wow this is truth unayogera kati olala wajja kakati nzaba msalente tano wala kigendo gwao muddu kakuba luli abagambe kino ne mukirabako bekiri kumbe muri kuza bujja gwoto gulero babonyabonya kubera za kujja n'abagamba direct olwekyo tone kyetaaga okuddaabiriza nembaga waye kigendo baawo asoka kiteno nabanga balaga yeyalese yasimbe katonda sasindika muntu kusimba mudagala eyasimbye yamulese nagwali kwogererako omwoyo ne byabagamba bibibye kakati kipyachi ekirya atwali kipya ntekibanga kakati ekyanyekenyege bwalanda ekitwali kipya tokitegedde kiryawo tewali kipya gigagamu kugoto banayo kugoto gwa buli gikunyugo wale kajinyo nga kujisorganize nze basomba bange wale yali 2023 2022 we gwali en yali 2022 abasomba ne bafa accidents wa nyonyo nela basomba bafa wala ku Sunday bana wiche janti nyeganyega agenda statandika bafuna ya dakika 3 ne buli nyeti ha yesu sazamu oli abadde wali myezi ejo agoto agali kutabula eggwanga bagamanyi bagategera bulungi nnyo balemye ogwa addressinga kati kiso kya mbuzi kirekerwa omusazi ekitunulira omubazi nti niyinayo baazi bandese bulezi nga wawedde dda ate sigwali kunzijako eddiba kati waliwo ebintu ebimu nga Katonda agenda bireka bibeerewo waliwo naawe ebizibu ebimu Katonda byaganya bikubeere biyitirivu oguka amaaso obikuke walaba omuvaako akaka bizinensi akeeka kuwaga ng'akaleka bakasabula bakutaka ng'oddamu amagezi ogamba mbali kubonyabwe abatambonyabwe naye yawagamba nti ndibawaayo male mbakomyewo sifa abagenda osooka oba sigwa asoose yakikola dda abaana Baisirayiri naye leka batuweeyoko yabawaayo ne babonyaabonya bali bwe balabanga kyekyo kibatuuse wano ne baddayo ne bakuba amaviivi wanki leka batuweeyoko ndooza amagezi gannajja tukobe mu ngalo ninga kati saa zino bapasita kati bafuuka batrader kyaki bazivaako batula bizinesi meni bakoze ga bizinesi mu bibuga omwo gwe gasengamu obungi kati wekinamutuukako ajja saba Mukama saasira obutali butukuvu bw'eggwanga lino twonoonye nnyo omusaayi oguyise ogutalina musango omulumi amaziga g'abantu gatuuse mu maaso go saasira nga talina wajja 10 bizinesi zonna tewali awaddemu ku magezi ajja kusaba saala entuufu eri genuini eva ku mutima nawe kenyini ojja saba entuufu ojja kuva ku ya pasita nti kati yakuvuga yamutegeerera tusabewo ettati yali ku mugati bamuwadde ali ku ggwe ate olugwe agenda kusaba ekimu eky'ekkumi olina okukiwaayo otawayo ekimu kya 10 ate Mukama agenda kugula ebituli by'eggulu bigenda kugalibwawo ate wakosolex tebalifuna kapisa agenda biggala loko okitegera abasumba ebimu byetulaba nga birina otuwa ekyokwega Katonda kirabika munyiivu okitegera naye kati waba tebatulakawo ne balabira ddala byebakola nti naye mu butuufu sitaani teyenenya olaba kati nga bafuuka baana bakubula
Abavuga bana abano no polo no fuwa omulere ofuira ndiga oshagera kitegeera baina amazinga bana abantu bakaba amazinga sente yazije mu banka ashagera kitegeera kadi ale government eno buyinza okugamba banka buli musubuzo yafiiriddwa ekike mwaka mulamba nga temuteekako interest nga tasasula yize bujja eno obuyinza obwo naye kakati banka ezimu bazinamu omukono abasobola okiyimiriza kati tebasobola kuvayo nti kati awo temubateekako interest ebizimbe omusoboze mali yonna yaweddewo landlord yasigala abala oba toyagala fuluma omulala akoleki ayingire kakati teri gavumenti wejja kujja egambe nti banyonyi bizimbe tusazeewo okubanja abasuubuzi abo oba abasuubuzi abo tubasasulire gavumenti ekisobola bulungi nnyo mwaka mulamba eddaabirize kituufu abali banyonyi bizimbe be bali mu gavumenti akera takumaja msimanyi akuyita atya nibyo ate kati anekuba atya engasi tekisoboka okaabawo omwanda we wakane mu kibira kibagamba okukaba wakane mu kibira mamanze balikaaba omwanda we naye nga bakubulire ekituufu bakimanyi kituufu ate munanze nekyokukola bakimanyi beekaza mulaba beekaza ate ekizibu ekiriko kunyuma nti mukyaki abo abalimedde okukola bye balina okukola nebakali abantu amaziga betuwa front seat netubawa n'obukulu byakulira abasajja kati pasa tusaana byogerako ekisinga okukozesa kiri kimu banaye tubeere nnyo mukama enguzi eve muno gwawadde akatebe mu maaso yagikulira aze ne baasa abukadaana kati lwaki ezo tozimudde yanyaguludde lwaki ezo tozimuddiza tugera zitukuza nga zitukuza omusaayi gwa yesu yegwe omusaayi gwafuuka kiki ati tegulemererwa balina olugero lwabuzimanyi ali ku mwanya balina mugwafuula ekintu ekibi nekifuuka ekirungi waliyo nanono oluba lulumuzabulu ba mu ngero ali ku mwanya obugagga bw'abannamawanga n'abukuwa ewababi bonna n'abukuwa ati aleese niye mukava kale kakati katika kakuwulire gweosobola okuyimira n'oyogera nga waliwo eyabadde alina okugamba ekyo kisitopinge n'ataba kyogera kwaba muwadde ogubaasa ogubaasa gwe bamuwaddeko gwasitudde gwaleese n'awaayoko sente zaleese ogenda zisololeza emyezi 3 ate mukyaki 5 oba n'omwaka azireese omulundi ogwo ate ne kusaanira ejja wanaalabikako agenda kukolaki kuleeta ate ogenda yimirira otogala ne bannange nedda ng'abaana ba Katonda abaana tetukabya abantu maziga Katonda ayagala okwekanya ogera byogererawo nze newunya nze kivaaza abasumba mbaliko nnyo baneetama bajja kuneetama lwaki kati ekitunga tebakikabirira tebakisabira kyo kale pasita alinayo edduuka eryatwalibwa amazzi alinayo ndiga ze zirina ate zirina okuleeta ate ojja musumba amazzi gatutte siga mukama akuwa edduuka mukama akujja ku ddaala kati agenda kujja ku eryo yafulumiza omulabe wanaakwatibwa sasema emirundi 7 kiraba okitegedde kiraba gwe ku mavivi mwana wange naye akumegereza agamba ate ati katigira siga siga obadde otunda ki gundi bulangiti era musumba empya nkadde nabyo naye kakugule musumba zonna zonna zibadde za white zafuse za brown tofaayo ogenda nakola factory ya bulangiti mukama ali kwambusa ddaala ndokukana akazigo ogenda kuva mwako kubanga otunda kamukamu mukama agenda kubanga oli musuubuzi ndaba enzigi enzigule osuubuza balala mwaka ne guyitawo mwenjago kakugula azobagera afunamu kuba abantu bageragera mu makanisa babasabire
niba nayo kumanya naffe tuli bazibu ne bwasigaza mwera bagenda buyonka ate kata ogenda abantu amaziga kyekugambye nti ago maziga ne bantu mwe banaye agatalinaaki because of one person, 2 persons or 3 nobody they are happy tebafa ago maziga kala maziga ago kwalero kyandikibwa nti gakunganyiza mu kasumbi yes ekyagede kati tomanya gayinza okuba gawera yes kiriza Kristo wa Kristo muganda wange kino ekijja kikusanye mulina Kristo okabe bulungi nga olina omubeezi gamba ye nkwebaza olunaku lwa leero kubanga nkyali mulamu nkuddiza ekitiibwa n'amatenda njatwa Kristo era omulokozi wange linnya erya Yesu amina. You are the true intercessor. Gw'omwegayizi namba emu bakubye ekibiina vanti tulinze pastor batadde okusabira eggwanga naye ate owulira essaala emuli makulu ewunzika bunzi gundi tumusazaamu kati bandabe osazaamu otyo omuntu osazaamu otyo omuntu agende balokole linnya erya Yesu agende wala kale ati Yesu mwera bagezigezi obwana bw'emusota kata oli mugezi mu ngeri ki anti twalabye ofunye okwolesebwa twalabye ng'omusabe gujjudde abo mukuye yabasobola yakugambye oloota biki Mukama yatulaze yakulaze eki omusaayi nga gujjudde eggwanga ate kati tumanya ayagala oyuwa kati ayagala okuyuwa n'aliko ani alina ebiyuwa oli akozesa kipawa ekiriwa abaloga atya kale bapaka tutolemu Katonda tunadda tugenda kubaga tweyogere mu Kristo Yesu. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.